kakati abadde akulira abayizi yafudde naye eyamusse yamusanze wasula okumutemula era bwe yamusse n'afuluma mbu ng'ayambadde na lugoye lwe kyokka ennyingira y'omuntu ono teyategeerekese era ekyewuunyisa ku muntu ono mu nnyingira ye yayingidde atya nga tasobola kufulumira we yayingiridde ate n'asaba bisumuluzo kitegeeza bw'oba otunuulidde mu kunoonyereza ffe nga bwe tusooka okukuba toki ng'obudde bukyali twandigamba nti ono ayina eyamuyingiza eyabadde ayina access ku nju eyo sinakindi omugenzi yennyini eyafudde kubanga n'asobola n'okufuna ekiteeteeyi kye okujja osaba ebisumuluzo kyokka n'omuwala eyamubuuzizza wadde yabadde tamumanyi linnya naye asobola omudescribinga yabadde afaanana atya nti yabadde mumpimpi wakitema muddugavu ali awo okitegeera nga amunnyonnyola kuba agamba wamusaba ebisumuluzo n'amugamba yasose n'agamba sibiina n'amugamba woba genda obuuze ani boosiwo olw'okuba omuwala ono yabadde asuubira nti ono era ava eri mu kisenge sinakindi yabadde atera omukola ki n'akwata ebisumuluzo n'abikola ki ono naggulawo obulungi n'akola ki n'atambula n'agenda mu kunoonyereza awo ddala ddala w'oba otunuulira nti bano wamala okugenda wayise ebbanga n'abaana mbu babadde bazuukuse okitegeera kubanga baawulidde ng'ono ayogera noono abaana bwe bazuukuka ono afuluma atambula akola ki agenda bw'agenda bano bagamba ye mami aliwa bagendayo okumulaba mu kisenge gyali basanze ataawa bagenze okuyita derevu muteekamu okumutuusa ku ddwaliro ng'akoze eki ng'akutuse basanze ataawa nga musale mu byonna tusobola kati okutandika okuzimba sitole ne tugamba okusinziira ku ono omufu afudde ddala ki ekyaleetedde omufu ono okufa tusooka ne tumanya ono yabadde boyfriend oba wabaddewo sikandozi mulimu tewabadde ebyo byonna bijja mpalana z'abayizi ki byonna bijja okiwulira kuba ono yabadde akulira bayizi okiwulira kyalimu kiba kyamaanyi nnyo olumu ono asobola n'otegeera ebyenfuna olumu ebiyingidde mu ssomero asobola obitegeera ebyenfuna essomero lifunye litya era kino kizze kitya zino zibbiddwa tezibbiddwa abana access ebimanya okiwulira kakati mu kuba na access ebimanya nabana abakulya essomero tulina obbanoonyereza bafunyeeyo tebaafunye waliwo ezajja waliwo ezitajja ebyo byonna bikuleetera okufa yes okufa kuno ngenda kubuulya sakoozi kati okufa mu Uganda kusinze kwesimba mu byanfuna abantu weewaawo waliwo abatta abantu ku lw'omukwano ki naye abalulunkana ku lw'omukwano batono percentage eri 1% kusinga benfuna naye abatta abantu mu ngeri ya byanfuna tebayogera tebakola ki anemesezza ekifo biri 80% ku bantu abafa watetunza gamba nti oba max kyatabayizi eyo ango nfu bitambulirawo kaawo Dean of Student yabamanye ebyabayizi byonna ebitambula bitya Uganda nti Dean of Students ennaku zino basanga nti nabo basomesa ba lecturers but abatateekeddwa so unlike mu Uganda nti ekiga bundi title bagikuwa naye ng'oyina emirimu era gyokolerako naye Dean of Students ye muntu abeera senior administrative leader mu university oba mu masomero gonna nga responsible for non-academic naye nga ali responsible ku gundi campus culture, safety, supportive services ne student conduct. Abayizi beeyisa batya
services bazifunye supportive what supportive services ebintu bebetagisa welfare yabwe eri okay sente zibasasula bafuna services unlike in Uganda osanga dean of students ngasomesa emirimu gyate bwe yani badda overseeing ebintu bino ngatakola ki taliwo ebisobola okuleeta scandals ezemugambye mu university okitegera kyega naye ono enfaye yabadde a little bit suspicious ku muntu nga eri so direct nti omuntu bw'aba yasabye omukozi ebisumuluzo namugaa sijja bikwa naye nga kirabika singa omukozi olwamulayo yandimukubye endulu n'agamba owaayi wayingidde otya wano ovudde wa nze kati nsinzira wano okuba abawandiise bw'osinzira ku bamawulire abawandiise ono yandibadde akuba endulu n'amubuuza omukozi ovudde ate gwe oyingidde otya wano ovudde wa naye yavudde munda alayika alina ekiteteeyi alina ekiteteeyi kyade bulijjo yeegomba ekyo kyeyavuddeyo nakyo ng'akyesaze ennyumba eno talina kamera biki anti zisoboka naye anti kakati labaye abadde ali mu stand alone yes kamera zisobola okuba wabweru but ebintu ebyapeninga like let me say in the master bedroom biki ebyo temubeeramu cameras ekyo kyebasobola otuwa but ebyapeninga munda master bedroom biki oli abayetaga privacy ate bakugambye banditugambye nti eyamuse student kuki ekyo tekiriiwo bandikugambye nti oba nti abadde omu ku ba service providers oba kuba dean of students of course ne ba service providers ali oba questioninga what banditugambye ebyo byonna okitegeera kati ebyo byonna tebabikonyeeko maybe investigations nga zinajja luvannyuma but bwe tugenda with the current investigations eziriwo wateekwa okubanga bano badde n'enkolagano eyaabwe okusinziira ku ono gwe basabye ebisumuluzo mpa ebisumuluzo bitono nti kubiraani gamba mukamaawo so kitegeeza wano wabaddewo ekintu ekyenjawulo ekisukka ku kyosobola okulowoozesa ate ebiva ku ssomero nze kati okusinza ku bye bawandiise I can rule out the campus nenkireeta nti kiri waka nti wabaddewo ekintu ekyenjawulo wano tuli mukono abadde staff dean of student aba staff abadde staff so okusaasira abantu abo abafiiridde omuntu waabwe bw'abanga abadde ate staff kitegeeza staff eyo olina okugyegendereza yeteekwa okusooka n'ebuuzibwa bagiyite byafudde bitya nze badde manyi nti mwana abadde amusomero naye ng'akulira bayizi nedda kyovulaba oli we yayogedde bukya ssente tali kubanga amanyi ne ssente neŋŋaye mwana kyoyo naye staff member bw'abanga afudde omu kakiiko akakulira essomero awa tekubanga era tewaliiwo woosobola kubuuza balala olina kukwata bano ng'oyanguye anti nze bwe mmala otegeera ekintu tiwabaddewo banne baakolagana nabo mu ssomero nga bwe baliddukanya liyingiza lifulumya lirimu ebyama byonna byonna nga bano babimanyi wateekwa okuba nga bano bwe tulina okukola tulina tutandikira ku basitaafu bano babadde akolagana nabo naye bamutidde waka ku kakiiko yes anti baba badde bamanyi era waakola ki wasula bale banga badde bakola ki bakimanyi bulungi kaakati nedda si bukyangu waliwo ebintu nga byangu okitegedde waliwo ebintu bw'abanga abadde sitaafu ng'ali ku kakiiko k'essomero akamanya katambula katya bakola batya kiki ekivaako wano okuyingira abaana babatankalanya batya awo sitaafu toyinza gijjako ki kintu toyinza gijja mu musango guno yeesookerwako kubanga omuntu bw'otuukira okutta omuntu era nakyewunyiza nnyo kiwulidde naye neŋŋamba oba abadde musajja naye gwe wotuukira omuntu okwambala n'olugoye era nadde ndowooza nti naye musajja neŋŋamba omusajja oyambala otya olugoye lw'omukazi faluuku ebintu bino byo byenyamiza mu Uganda kuba ate kati bifuuse bya bulijjo kumpi buli wiiki naye nze nsuubira okuba nga ono omuntu waka badde atera okugjawo kyensuubira kuba okusinziira omuntu bwajja n'ayingira okitegeera nakola bwekyakoze omukozi tamanyi onfuna sinakindi nga omukulu yennyini yabadde amukukusa so ogendeko eri mumanja wawe n'ayingira omukozi ate bamukwate
ate omukozi yamanyi nono engeri yayingiddemu paka mu kisenge. So ate oyinza okuba nga bano balina ebintu byabwe ebitaggwa oluusi nga badde baagalana naye nga balina ebintu byabwe bitakola ki bitaggwa kuba Sakozi bw'otunuulira ebintu bino era ndowooza byemu ne bya wiiki ewedde bye twayogerako kitegeera naye simanyi kye tugenda kikolera oba muntu kati kamera aziteekebwa simanyi naye yo simanyi kintu kyakikomenti yanko naye ndaba kisusse. Kisooka kya byonna omutwala okusaasa eri bazadde b'omwana ono ne wadde alabirira naye mu mbeera yonna Uganda Police waliwo yaddayo gali ziti chairman singa ono mukwate enjogeraye Uganda Police ono abanga ye chairman mpozi kati mulaba bulungi butambi kati olaba nze ataasoma nsobola okumanya nti ono ebigambo byagatta byasoose ne byasibize tebikwatagana ono chairman singa mukwate era nze neewuunya chairman okubanga akyaliira ku nsiko ng'akyaliira wano ng'obulamu bw'omwana bwagenze mpozi nga temwawuliriza bigambo bye ebigambo bya chairman bitankana tebikwatagana n'omulundi n'ogumu noono eyalabye embusonyo lyajjidde mu lugoye naye singa ali munda kubanga ono yajjidde mu lugoye engeri bbiri eiza bulijjo wanajjawo nga mmanyi kivula yamulabe mu lugoye yamulese n'akola ki neyeeyongerayo obanga obaleeta obumanyi omulabe mu lugoye gw'omanyi lwaki atwadde omuleka okugenda kani wano waliwo ebibuuzo ono wadde omumanyi ateekeddwa okusooka okukwatibwa chairman ye singa mwamukutte dda fe twandigezera okukola interviews nga chairman ye ali mabega wa mitayimbwa mutuulenga mu abasajja abayivu mulabe akatambike byadda nnyonnyola nga ye mumubuuza ng'omubuuza lwadde otegeeza ki ate wano kubanga chairman simanyi yazza atya ani yamunokoddeyo okujja okwogera era kubanga chairman ze nandirowoozezza ebintu byonna chairman yateesebwa ku poliisi okulipootera ku poliisi ekigudde ku batuuze be chairman Speed kwe yajjidde mu interview mu kamera tebangawo ng'ozoga nti alinga omuloge Uganda Police mutyabe munonye chairman mu mukwate temugala ojja kutugamba nti yabadduseeko naye Sakozi bannayuganda bonna gye muli buntu yenna obusobozi bwonna bw'oyina okutandikira ku bakozi betulekera abaana baffe baneiba baffe abantu mwe gye tutambulira gye tukolera gye tuwangaalira abasinga tebatwagala kamera weeziri eza layisi ne bwe baya mitwalo 5 tuziinayo ffe niye osobola okufuna tuziina bweziri niye osobola okufuna kamera neeba ya mitwalo yolu kamera akabbalubu okateeka mu ddiiro kabanga bbalubu kabeera mu ddiiro abantu musooke mugule kamera ekisooka kya byonna kubanga ekisooka kyo byonna abantu baavu abantu balina emitima emibi abantu tebaagala muntu akulaakulana abantu baagala muntu abayiteko Sakozi ebyokwogera ku bintu bino ebyebaddewo biyitirivu naye twogera ku bintu bino nga bulamu bw'abantu bugenze wasinga okubeera obuzibu poliisi negamba nti ekyanoonyereza naye ng'obulamu bw'abantu bugenze nze newuunya Uganda Police yakutte ate bolonda erinnya lya Natasha oba mwabalabye kaakatambi mu linnya lya Natasha munnanga babakutte mangu waliwo nono omulala omukwate ate wankuba kye waliwo nono omulala omukwate omwami bamuyita Nicholas Alinda yafojinga omukono gwa president n'aguteeka ku bbaluwa n'agutwalira Mr. Nangomu Alfred Managing Director of Uganda Rail Corporation najjayo sente empitirivu era oliwe yatunulako yali agaana ebbaluwa gye yamuwanga eriko eva mu president office ne Kaguta yennyini yasayininzeeko namuga akwata yafojinga omukono gwa Kaguta namuga akwata tebangobera bwereere najjayo sente kati nkuba kyeyoona ate omukyala yafudde enyanama yafiiriddemu apartment Sakozi nkuba kyeyo nawulidde yagenda e Bulaya n'akola sente ze n'apakasanga abakyala balala bapakasa abakuba ebyeyo naye boyfriend we n'amunyonyola wano nti basobola okukolawo saaluuni ne supermarket era sente n'aziweereza n'azikola ki ne bazikola ne baziweereza
ekyenjamiza supermarket ndoza yote yagisanze ne saloon yabaddewo naye nga saloon atona amulaga talina girinnyako tagina kuwadde obwannannyini ku apartment gye babadde nawulidde gye yafiiridde ku apartment kwe yafiiridde naye yabadde alina embeera gy'ataddewo nga yagala onaamulage accountability ya ssente ze yamuweereza kubanga zabaddeko ne risiiti n'engeri gye zajjamu naziteeka mu banka zonna nekola ziti nga ne betuteesaako ebiri mukaya n'ennyoko jagendayo tojagendayo yabadde alina apartment gy'asulako bamusanze bamutemyeko omutwe naye ng'enkaayana yonna yabadde esimba ku supermarket gye yamugamba okukola ne saloon ey'amaanyi kakati buno bubaka era ndowooza katubusindike nnyo mu bantu bakwano baffe abali ku byeyo abantu abamu bwe mwesiga wano tebeesigika ago ge mazima ate nze ndabye abantu abasinza otuusa bankuba kye bano manyi abantu abasinza batuusa mu bibonyobonyo bino simanyi ba boyfriend oba ba girlfriend kubanga nyina saga emu ya girlfriend nga te boyfriend ye yavaako yego baawunyisa erimu wano omukyala akola wano namuwulidde wano eno beerangira biri ku TikTok tobiraba ono omukyala w'ebizigo Nusula we yeerangira n'omusajja wa mu Amerika abamuyita Ben Bagio tolabanga beerangira kakati bw'otunulya obusungu Ben bw'akozesa olabira ddala nga naye senga abaali wano ayinza okukola omuntu ekizibu kakati n'otunuulira ne Nusula okwekuuma nga ali ku safety ye naye ayinza okukola omuntu ekizibu Ben ddala baba ali kuki okusinziira ku Ben nalaba Nusula nga akoze akatabi agamba obusente bwo okulya watwabulya obusente twabulya bwaggwawo manyi obusente twabulya okiwulya omuntu oba muwadde obusente n'abulya manya abulidde ekiwulya naye nalabyeko positi ennaku ezo nga omusajja agipositinze nga sente mpitirivu $8 $7 meka naye nga lisiti etambula waati nga teggwayo naye nga abannaye abakazi balina emikisa okiwulira kakati oyo n'abeeraawo mbu okusinziira kubanga alina posti gye yaposti naga kaali kafaanana bwe kati nga kabibaawo ne tulifuula bwe riti ng'ayagala okiwulira kati oyo nadda wabbali kakati ne wabeerawo ono gwe twali tulina saga olulala nga yasindikira mu girlfriend yamujja ku Facebook azimba enju omujjukiro we London oyo naye jjukira ebyamutuukako kati ono wa supermarket nedduuka ndowooza emboozi eno gye tunyuma byankuba kye mufunemu ekyokuyiga sigambye nti wantu wali babakolera bintu weewaawo weebali naye muteekamuko kalimiti omuntu gw'onaasaba accountability muteekemu nnyo kalimiti kubanga abantu b'endabye abasinze okugwa mu bizibu bino baweereza ba boyfriend oba ba girlfriend okiwulira kubanga ne bagi omubuuza okusa weyannyonnyole kugundise owaayo Nusula amufuna otya nti namujja ku mutimbagano yabambi ng'abuulira bulungi nti kaali okiwulira kakati ebintu byonna bye bikola ki bwe bitamulaze endowooza amazima gali nti abantu bategeere baani ddi we balina okukola ebintu bino ekiwulira ebintu byo bisobola okukusanga bye byasizza ono awo oba tugamba delete omutwe tekuli naye nga maanyi g'entuuyo ze but I think anti kati obuzibu nze bwendaba bwo buno omwana no yandigambye abiwa abafamile n'abafamile bafuuka nsolo nti batandika okugira kozi ate incidences ez'abamaama abalidde ssente z'abaana baabwe nazo nnyingi bw'ozitunuulira tobala incidences nti maybe they need to be educated anti kati kyenkugamba ndoza nakyo ali mu America yatulipotingira ettaka balitwala ekazi mbeka wali egundi ekigo kati guba mukisa Katonda guba mukisa kinze kyengamba kikino olumu guba mukisa omuntu n'omufunamu omukisa n'olaba nti ebintu abikoze ekirungi
yo saluuni yagikola era yabadde amugaano giyingira mugamba saluuni weba yeyoleka ngende neyanjule nga boosi kitandika otambuza ebintu kono mukudda mu apartment okugira n'agaana nayo nalayika ayagala kunnemesa ndowooza supermarket yeetaabaddewo naye byonna byonna biri mubaamu mukisa noga nti ofunye wogamba nti obiwa abafamire nabo bagoyinga against gwe ne babba ebintu byo ate n'ofuuka mubi nnyo eri famire titoyagaliza famire yokulaakulanya bwogamba boyfriend nabo mubeeramu abakola ki ninako abantu bemmanyi nga bo bafriends baabwe babayamba n'ebintu nga weebiri naye wogwamu oli naye nga tomubaddemu na mukisa naye nga gwoloza yalimu omukisa gonga nebigenda weebityo so bambi rest in peace naye tetole kyakuza omukyala bamusse lwa maali omwana namugoberedde nno naye omuwala oyo bambi yaddaanyirira yanumye Shadia namulabye mwana ngo alaba ate tannakula nnyo adda yiya ssente ze naye bankuba kyeyo sisobola kubanenya n'omuli n'ogumu olw'ensonga nti bankuba kyeyo abo boolaba oke baba n'embeera mu bulamu ng'omuntu ayinza omala emyaka gye 2 teyeegatta n'afunayo boyfriend n'amwagala kakati nze sinawe munenyeza naye kyenjagala okukubiriza abantu bonna babeere n'emitima egisaasira bafune eddiini bafune okutegeera wa gye bavudde nawa gye balaga abasinga ba boyfriend bakuno nno baba banaku tebalina wadde ennusu n'emu ali awo ayiiya buyiiya nga akola gwakuba smart omuvubuka omusajja n'amulengera oba omukazi n'amulengera n'agamba ono omuwala ne baagalana ne batwala ebbanga ate tolowooza nti abantu bano beefuulirawo sakozi tolinawo ogenda kupima muntu abantu basoboka kubeera bantu balamu ebbanga lyonna asobola okulimba omuwala asobola okulimba omukazi asobola okulimba omukazi asobola okulimba omukazi n'amulimbira ebbanga ne yeefuula omuntu mulamu n'amuweereza ssente nga bw'abikola ng'akola bituufu kumbe ye anoonya wali ewasembayo akole ki amutikkule nze kyendowooza kyenyinza obbagamba ke ka sipiidi kabe nga kajja katono bw'okoma bw'oba obadde oweereza 2 tosukka toyingira omutwalo gwa $1 okitegedde genda nga okola ki oteekawo embeera gy'olaba nti tekutwala nnyo mu kukemebwa kubanga abasinga babasindikira ssente bwaba bakamusindika ssente emitwalo nga2 ng'omukazi asuubira okusanga guloofa oba faamu ye agenda okulaba ng'akola ki nga teriiwo nga waliwo kabudirisa 2 ng'oli alina kumupangira kumutta nze ndowooza limiti gye tuba twesibako ennyo ebeeko weekola ki weekoma naddala kubankuba kyeyo tomusussa nnyo ssente abantu bawano baavu mu bintu bingi baavu mu nsawo baavu mu mutima baavu ne mu bwongo kati abavubuka bawano omusango oba omuwala wawano ng'abadde apangisa ka apartment abadde apangisa wali kayumba ka mitwalo 2 naafuna omusajja n'amubeererawo n'amugja mu nyumba n'amutwala mu nyumba etegerekeka n'amugja mu nyumba eno ebadde efaanana ki obubi abalala abeera talina ne bwasula nga kayumba kasulamu kabi omukazi n'amuyamba naga nti okujjanga nze ntuuka eyo ntusule ekamwokya oba genda eno gye musulawa gyempira gye babateeka eyo n'agamba nti genda osulewa ekyanja biri byalo byaffe tukuliddeyo n'amugamba genda ani gwe bateekayo ani gwe bateeka ekyanja mwabeekatooka mwabajjonkera n'agamba genda osula ekyanja n'otandika obeera ekyanja ne weeyagala n'okola ki lowooza omuntu oyo gyakujje lowooza embeera gyakubeereddewo togamba nti ekyo kyofunye nti maanyigo togamba nti maanyigo omukazi ono mutuufu omuwala abadde saalabe ku boyfriend we nolaba nga muwala mulungi muwala muto nga nze simulabamu na mbeera esobola kuzimba boyfriend kubanga abasinga baba bakaddekadde
ge mazima abasinga baba baki bakade n'omuwala ono yabadde nalaba ng'akyalimu naye yabadde ne boyfriend we ekintu kitute ebbanga nga baguguulana n'omuvubuka waliwo omwami atera okubeera n'oyo omuwala ng'omwami oyo mukwano gwa muwala oyo n'omuvubuka bamanyiganye era nga omwami oyo abadde wakati waabwe yamuyita n'abimunnyonnyolamu namugenda naye osirawo mbeera eriwo gundi namuwa ebintu nenkola kino naye tayagala ŋŋende webiri tayagala ŋŋende nayo otegedde ng'atandise okukola ki ng'olwo alabanga agagawadde naye ebintu ebyo mumitwala mu mutima emikyamu walayamu ngo bijja bafaako bijja kubafaako omuntu aba yakola ebintu bye oba nga yakuyamba n'akuyamba ng'oli bubi ne mukola bizinesi wali toyinako olina n'ofuna boyfriend n'ofuna girlfriend oba omugye mu America oba omugye Canada oba omugye Bungereza ebintu ebyo bijja kufaako essente ezo enzibe ezo ezitaliimu nnyo mazima zituuka ekiseera ne zidda kubanga ffe tubalabye abamu bali luzira nga twali twabeegombesa nogayi gundi bannanga ali bulungi abalala batandise zibasesemya kubanga yazitwala mu ntwala eteri ki yatwala n'atwaliramu n'ezitali zize sente ezitali zizo lwaki ogenda mu ssente za munno akuyambye obeeko omulimu gwokola oleme kubeera kirereese Kampala n'ogera n'omufunira ebizibu n'omupangira n'omutta omuze ogwo muwukendeeze mudda bigenda baddira naye Faluku waliwo otuuka n'ogamba nti omuntu otira omuntu olaba abantu batya kutta nkoko naye omuntu nobeera mu nsi ng'ogamba naye nze yatta nnamba emu nga n'ebintu obirimu nga n'ebintu olaba supermarket etambula olaba biri byonna wabikola naye agomanyi nti nnamba emu yafa ku lulwo kitegeera kati abantu abo ebiseera ebisinga ndowooza tebeetaana kuba mu bantu Faluku ekyamazima waliwo ekintu ekikaluubiriza waliwo ekintu kyebayita ekikaluubiriza ng'okutta omuntu era nze neewuunya nnyo omuntu lo gy'agijja agamba nti ngenda kutta omuntu kuba nze Faluku sikiwa nti nze ne bwonkoloba kinyinza obutajjukira nti nyinza okutta kuba nabo bennyini oba weetaddeko ekikolimo ekisookera ddala si muggo obula n'abaana ne gy'ova ne gye bulaga nawe oyinza obutafuna mirembe mu nsi kitegeera ekyokubiri oli bw'aba alina kyakuyambyeko mu bulamu bw'ensi bwema mufunyemu obutakkaanya muleke bw'olaba alemeddeko wakiri gwe funa gyoddo weewogome okitegeera naye Faluku tewali kibi nga kugamba nti abaana bagundi babonaabona ku nsi naye nga ggwe ojavaako okuba nga babonaabona kitegeera bangu batyeyo bano bafuna ebizibu bingi si muba boyfriend mukka Faluku abantu famire zibakozewo tekwali kalekaleko abantu famire zibakozewo bi Faluku nze nagaba bwe nagenda eri empigi ng'oli ettaka alina ddene nnyo naye nga famire bayitunze balimazeewo kitegeera tebamwagaliza owo n'omulala era gwe twafunayo dda famire bamusuula ddalo wono gwe tumanyi wano kumpimpi mama waliwo naye nga ye abasigalawo ng'abakuza basuula mwana ddalo bali abawali wano bakulaga onomulamuvuga gwe batera otulaga waite oyitawo waabwe wali naye ab'enganda bye bakimukola oteka kyenkugamba kati mu nsi eno onoonya omuntu gwe weesiga n'akola ki era Katonda yamba wakati Faluku era waliwo abantu abasinga ng'emikwano gye gibayambye okubanga sente zaabwe Kampala weeziri zitambula bulungi okitegeera waliwo era n'abalala nga boyfriend babayambye okubanga ebintu ebikola ki weebiri bitambula naye Katonda agaana akusobola kusira nkyomuntu tegeera naye mu nsi eno gye tuli mu Faluku lwakuba ntitwerabira mangu naye nti eno ensi muno osobola mutta ku lwokubiri ate ku lwokuna nawe ne bakuziika tegeera oba sinakindi omuntu osobola omutta oluvannyuma abaana ba ne bakisasulira mu nsi eno mwe tutambulira Faluku gwe abantu abasinga weebuuza lwaki balina ebikolimo ng'oli atambulawo n'ebikolimo bye naye ng'ebikolimo byalina yabisikira emyaka 10 okitegeera so baganda bange nze kye mbasaba twekuba nnyo mu mutima nga tonakola kintu sooka weekube ku mutima olowooze ku oyo oluusi gwogenda okujja mu bulamu bw'ensi oluusi gw'olemesezza obulamu oluusi olowooze nnyo ku myaka 10 gy'amaze ku kyeyo sakozi nno Katonda yatukweka ekintu omanyi Katonda ntakola nsobi naye singa yanasobola tulaga emitima gy'abantu betutambula nabo singa tukyasembeera abantu sakozi abantu tuli babi
ekyokutula kuba kyekyobola ekisemberayo ddala naye Sakozi n'omuntu ssebo akulimirwa ng'obadde olina wooli nga ayagala ovu nga togenda koloni ye era aba mubi ebintu bino byonna ekigambo kutta bannange kyagenda wala nga naddala omuntu agenze ku kiwe n'amala ebbanga nali amazeeyo n'akomawo wano ewaka ng'ayagadde ajja awummule aye n'awummulya mu ttaka owulira nga kintu kibi nnyo era nze nja kusaasira famire y'omukyalo ono agume kubanga Sakozi ennamba esinga abantu abagenda ku kiwe baba bamaze okulemererwa wano nga wagaanye n'agaana n'apambana emyaka egi ng'ali mu kiyumba omukyala n'akomawo wano ng'azimbye akayumba ke ng'alina yaleka n'abaana bano babiri olwali okuzimba akayumba najja n'afuna ka firiigi awo aliko kamulubulo n'agamba afazaali kambeere wano kaakati gwe yasindikiranga ssente amuzimbira ennyumba ssente yalyanga ndye nga solution eriwo wano eteekeddwa okuba eteekeddwa yakumutta busi naye embeera mweteekeddwa okutambulira weewaawo wali abafunyemu abantu abalungi ababayamba Sakozi munnange okuba gubeera mutima kazi omusajja we yansindikidde ssente yazinsindadde solokoza bwatandabanganako naye waliwo Sakozi abantu nga tebalina bye baswalira tebalina bye batiiririra kwegamba nga ye ali awo kiringa kintuntu kitambula butambuzi nga n'ensi yagivaako kakati omuntu yenna abantu abasinga nno Sakozi munnaayo oba labane kanono kirayatu wange sagala kumusoggola nyo nene yange n'omwana yamujje ku kitimba tamulabangako nzira soso mulaba era nzira ku byebifaananyi n'ebisindika nangamba bino ate byawukanamu nebyadampeereza ko adamuweereza byaffe bitoba nze Sakozi no kakubuulire inzaawo abantu kati ewadde asiira akufunayo abantu aba kigo kituufu nakufunayo abantu aba nga ntwala ebintu bya girlfriend nga nagamba era mujje ku Facebook kakati Sakozi Katonda yakola ekitonde ekintu ekiyitibwa omukazi ku musajja nga kyagenda wala oba abakazi abo bali muki oba tugonza batya naye walobeddeko nekyaliwo n'omugaa nti omukazi oyo gw'oli naye mulwadde n'agakyali n'amuga gundi aŋŋambye nti oli mulwadde wali okiwuliddeko oba n'ogamba omukazi oyo n'omugaa gundi aŋŋambye nno oli mwenzi aga namugaa baŋŋambye oli mwenzi so naye nze Sakozi simanyi bamuyinza kikola mutya nga mwe baali batambuddeko oba naye musijja eziri gavumenti ya wano teyina ngeri gyeyinza kukwatagamu na gavumenti zeeri ng'omuntu asobola okussa ssente ze ku akawunti ne zijje n'azisangangako tekisoboka bano abaana bano mu kiyumba banka Sakozi enamba esinga abaana abo ssente bazisindika wano nogaa n'ozimuteerako waliwo gwe nayinjogera nga nti mukama we asologera n'amuteerayo ssente najja n'amuwa lisiiti naye ennamba esinga Sakozi z'abaana bonna abansindikira ssente bazinsindikira nenzibatera obuteezi okitegedde bulungi so abalina kyasinga osobola okuteekako ssente zo ng'oli eri nga toli mu kiyumba ssente simanyi ezitakumenya zisse ku akawunti zibeereko ojja wano ogulube na banka. Tugende wa musajjawo Nsibambi. Nsibambi naye atabuse. Nalaba Nsibambi ng'agenze bwama Museveni. Saayisibwa bubi nganzi. Kubanga nagamba nti osanga agenzeeyo ku lulwe. Osanga agenzeeyo kwogerayo bizibu bye. Nalaba Nsibambi ng'ali ne mwami Ntege Farouk. Ne mulaba ng'ali ne omusajja waffe bamuyita Mubaraka. Haji Mubaraka nga wali kawo ya Mubaraka wali ng'amulina. Abantu ali awo n'amanyi nga mbategeera bulungi abaagenda bali abantu bana. Ne ndowooza ndi Kanso Nsibambi agenze ewa mwami Museveni ku lulwe nga ye omuntu oba ne banne. Naye nagwawo enkyukwe. Kiki ekyakuba enkyukwe? Nsibambi bwe yagamba nti agenze ku opposition. Yonna ey'eggwanga. Era n'ensooka n'eŋŋamba Nsibambi lwaki alimba. Abantu ne bagenda ku TV ne Nsibambi
Sibambi nno gwolaba asinga teyasoma yandibadde bano abatema n'abantu. Sibambi n'alyoka agenda ku TV n'ajjayo ebyama byonna n'abikuba ku mmeeza. Ewa Mwami Museveni? Kugundi okwo. Bwe bamala omusimaasima lwaki wagenze wa Mwami Museveni wabadde ononyeyo ki mwe mugenda okwogera abasibe Museveni agenda kuwulira gwe. Sibambi baalinga abaali bamutankudde obuki n'agamba mu bifaananyi mwalabye batono. Twabaddeyo abantu 18 ate meeting eno gye nabaddemu yabadde meeting ya kusatu nali namu meeting adda nga okulonda kubulayo ennaku 7. Eno mubadde mugiraba naye twabaddeyo abantu 17 abamu baaganye okujja mu bifaananyi. Ng'ani amutumayo? Ng'agenzeeyo ku opposition. Meeting yasooka. Nga yakulira opposition yakola biki? Ne ngamba Mwami Sibambi ono alimba. Ne tunuulira ne ndaba Bassenyonyi bwe boogera ne ndaba baani. Byonna nga mbigoberera. Mbaani awo Mwami Sibambi ng'azze ku TV nga Nalukoola ali wano ne Sibambi ali wano. Mwami Sibambi n'addamu ekigambo kyennyini. N'agamba nti ekibiina kyono Nalukoola mwava. Ekibiina kyono Nalukoola mwava. Kyekyansi nti nakyo kyayinayo abantu. Kwolwo le nagenda. Waaliyo balooya 3 nga bakiikiriddwa ne Zeduliga. Zeduliga naye yaliyo. Omutima ne gunkutuka. Yamenya 3 balooya. Bakitegedde. Mbandi awo ne ngamba ne Mwami Sibambi ono sinamukakasa bulungi. Nga wavaayo omukyala wa NUP yeesimbye wane Makindi bamuyita Dr. Nalukwago. Ng'agamba Sibambi lwaki olimba. Mu meeting gy'oyogera nze naliyo. Nga wanopo? Zeduliga teyaliyo. Ngoberedde Sibambi ne ngamba Nsibambi ono engeri gy'awaayira abantu. Omwana n'avaayo yeesimbyewo ali ku kaadi ya Nuupu. Ne ngamba naye Zeduliga gw'owaayira teyakola ki? Teyaliyo. Naye nze meeting eyo nagirimu. Ng'ayogera mwana wa Nuupu yawangudde yakutte ne kaadi n'ekifo kirina. Otyo nga yagamba baliwo abaliyo. Nsirika. Mwami Nalukoola n'addamu n'abuuza gundi oyo Nsibambi n'amugamba lwaki Zeduliga omumenye? Lwaki bano abalala abagundi tobamenye? N'amugamba twasazeewo ne tugamba tetugenda mu bifaananyi. Tekiba kya bugunjufu abantu okukola ki? Abantu okujja wano mboogere. Naye ng'ababaddeyo ne bammemba ba paalamenti aba Nuupu 3 abaakalondebwa. Ate nga bakanso. Ngamba Mwami Nsibambi ono nensirika. Nenninda ebibiina byonna byawaayira biveeyo bikole statement. Okiwulira? Mpulira. Ebibiina byonna nenninda biveeyo bigambe ni Mwami Nsibambi ono atuwaayira. Nabadde ndi awo nga Mwami Ssenyonyi azze. Naye ne mugoberera. N'agamba tugenda kunoonyereza abantu baffe abaabaddeyo. So teyagambye tewali baffe baakoze eki? Omanyi byawukana nze mbyawula. N'agamba tugenda kukola ki? Tugenda kunoonyereza. Nabadde ndi awo ne Mwami Lukwago n'avaayo ng'ate ye mukambwe nnyo ayagala kwetta. Wabaliyo n'omwana eyakobyeza vidiyo n'agamba nti Lukwago lwaki tewazze mu kifaananyi? Kati lwaki weekwese ekifaananyi? Omutima ne gunkutuka. Lukwago no meeya. Naga omwana naga Lukwago lwaki tewazze mu kifaananyi? Omutima ne gunkutuka. Bwe gwaguduse ne naye musijja genda bya mwana olwo. Ekyanyambye naba ng'omwana agamba vidiyo gy'akola eringa ekulaga ne Lukwago yakoze eki? Yabaddeyo. Nadde ndi awo Lukwago najja ng'akivumirira nnyo. Ngaga ye teyabaddeyo era tannagendayo era abantu abagenzeyo Mwami Museveni bino n'ebiwalwa by'owandiise tugenda kusigala tukuvuganya. N'agamba Mwami Nsibambi ti bwe nali ngenda nakubira abadyefu
yekulemberwa mwami Mpuuga. Abadiefu nabakubira ne mbagamba naye abadiefu tebasobola kujja naye nagenza okgenda nga meeting eno buli omu abadde akimanyi. Kakati ekyasinze okumalamu amaanyi n'okuteekawo essiira kubanga bw'olaba sitole yonna ogitunuulira kwe kugamba nti ng'ennaku z'omwezi 7 ng'ebulayo ennaku 2 balo kakati nabadde ndi awo nga mwami Ssenyonyi yavuddeyo n'agamba agenda kunoonyereza baani abadde waani naye era naye ekiri ono kyayogedde yakyogedde n'agamba nti okugende wa Museveni tetugaana muntu agenda wa Museveni naye ng'ekintu kyonna kiri mu lwatu ne Museveni abantu bakyateesa naye ekyekintu n'akikola. Kakati Sakozi obuzibu buli waawano ku Nsibambi nabagambako ne mbagamba nti Nsibambi yakolera nnyo Mawokota oyo nga tanabana kwesimbawo aguze ebidyeri aguze ekyaguze n'azimba ne gyali ya site n'akola ki kati mu budde yagula ebinanga bino ebisala ku mazzi babita batya wali ennyanja eyo yabigula byonna n'abigula n'abatera amasannyalaze n'akola ki kakati ab'Emawokota bano nabo mutuufu obatunuulira David addakyogera naye n'atakimalayo noono tagenda bakolera kubanga ajja bagamba olaba mwagoba Nsibambi eyabawa bintu bino byonna naye atenze kamukujja kuba yazimbyewo n'eddwaliro era gyeriri ne mwami Nsibambi kyaliko obugagga bw'alina takyeguya nsi kyekituufu kyova olaba ndi amasannyalaze obadde weebuuza nti n'agabalekera takyeguya nsi kyova olaba n'ebiri ewa Museveni agendayo abyogeranga bw'alaba abyogeranga ye bw'ayagala bitambule tayagala kumanya kati yelengi mwakola ki bamukuba akalulu ayina obusungu awoza bamuteekako nupu ekibiina kati mwami Nsibambi takyayagala kumanya biri mu nsi kyova olaba ye ayogeranga bw'agamba amasannyalaze agasikayo nga bwakola ki nga bw'ayagala kubanga ye alabika yenyiye ate nawulirako tibamuwa emyaka 2 nawulirako nti bamuwa emyaka 2 nga Allah akoze eki nga mulimu bamuwa emyaka emeka kati mwami Nsibambi takyeguya takyalina kyayagalamu takyalina kyonna ayogera aduluka budulusi neze kyenjagala okugamba nti opposition bweba esazeewo okugenda ewa mwami Museveni ekoze bubi nnyo bannayuganda anti kisinziira bagenda teesa ku kyoba okusinziira ku byempulira ekoze bubi nnyo bannayuganda abamaze ebbanga nga basibibwa babakuba embooko babakola ki nga balowooza nti eggwanga lino ligenda kukyuka nga livudde mu mikono gy'abantu abo nga kigenze mu mikono gy'abantu abalala naye gye tulaga ne byempulira lwabwe ekintu kya Nsibambi nkiwanvu waliwo eyo dialogue nagyogerako dda gye batambuza mbu eggwanga lyagera dialogue abasoma mmwe mubimanyi simanyi transition simanyi ey'emirembe simanyi bagamba n'ebifo onaakwate wano onaakwate wano kati Nsibambi bali mu kukola ebintu bye tutamanyi gye biraga wa gye bigenda tununula naye nga ffe bitukosa Nsibambi tali yekka ate Nsibambi nze simubala mu bantu abaagala ebifo ekyo nkikubuulira manyi ze siwaayira ate sikozesa bukyayi Nsibambi ayina ssente za buli kala Nsibambi ayina ewammwe bwentinda afuna $6,000,000 buli mwezi ogu department emu Nsibambi ayina amafuta ayina enajje eri bamala gye beetulira emijeera ayina wali Nsibambi ayina buli kintu oba kitegede kati waliwo okwogera ku Nsibambi gwe simanyi naye Nsibambi ekintu kyayagala mu nsi muno kyavuga omulimu gwo tukkirize baagumuwa kuba yatuuka n'okugamba ayagala budget egenda okukola nze gambye enfollowing ebintu byonna bwe baatuukayo baasaba ne budget egenda okwasaganya gundi okkiriza jangu gundi ogira jangu kakati abantu abo banaamala
okubanga balaba ne gundi agenze kiriza gaana abantu bagenda kuggwamu ki essuubi jjukira alina omukulembeze abadde nga komanda kati ssaawa eno tetumanyi wakola ki waali oba kitegedde kuba singa yavuddeyo dda kubanga tukkirize tugande bano bonna abalala weebali naye oyo ly'eddoboozi ly'abantu lye baali bateekamu nga bw'olaba Besigye kakati Nsibambi omulaba avuga ekintu kyavuga tukkirize gye kitutwala kyo kitutwala mu tuggwera wa Mwami Museveni kubeera mu kyama kya Mapinduzi. Abantu abatategeera Nsibambi ngenda kutemera Nsibambi okuva emabega ate n'obugagga bwe bamutuuma si bwali kyogamba Nsibambi mugagga okusinga balwanira Mabulayiti nga bo bakyajja nga balwanira ebifo yasinga botafiire senga kyali bugagga nti omugagga batayagala kifo senga bo tebakyakola ki tebakyajja kuba be bali mu kintu tebakulimba nga mbu tayagala kifo nga noba MP wamulume n'asita n'ebigere mu ttaka ayagala kifo okiwulira ayagala kifo Kikonyogo Kanoonya yali yabalyamu olukwe mu nsiko n'abaddukako mu 1983 nga guggwako n'agenda ne yeegatta Kolito Joko era abakasukiranga empapula mu helikopita ng'azikasuka wansi nga bagamba mwewe temukyalina kye muzzaako ono omusajja yatusinze Kikonyogo nga yabeera mu ki era Nsibambi mu bantu bonna Besigye be yatunuulira yagamba Nsibambi yafaananira ddala omusajja oyo n'ebikolwa bye Kikonyogo Kanoonya era erinnya lyakola ki lyamukazaako amazima gali nti Nsibambi buli muntu agende wa pulezidenti ge gabozi gatandikirako ngenda kutaasa baki ne Mawuwe yali agendayo kye yakola ngenda kutaasa basibe nze ntese ne Mwami Museveni simanyi ne mu DP tusobole okufuna ebifo naye ng'ebifo ebyo nga omuntu abeera ku opposition naye ng'eno minisita ekituufu kiri nti Mawuwe yali agenda kwenoonyeza kifo namukolya constituency ye bwe yeesimba nga tebamwesimbyeko era kati agiina na kati minisita ontegedde bulungi Nsibambi yalayidde talina kyayagaza bemawokota talina kyabeeguyako yabawatudde ku TV nga balaba n'agamba n'omwana we agenda mulambira obutakola ki obuteesimba mawokota talina kyalumirwa baba basibe bate baba basibye omuntu atayagala baana basome nga alina obusobozi obufuna basala ezo tasobola kulimirira bwe basibye ekisoboka naawe yatogenze rwanirira basibe okiwulira naye nga abasoma bakole ki ne mukyala we n'alaba nga akoze kikyamu n'amugamba mbutuufu kanso nze abaana bakirikamba weerereko omwaka kuba omukyala yagambye baweererako omwaka gwokka bwe busobozi bwakola ki era ye n'agamba oba abaweerera omwaka oba tabaweerera nze sibaweerera okitegedde amazima gali nti Nsibambi talina kyagenda teeseza bantu bana baliyo bonna baddiira balatiifu bafaluuku ntege bonna bagenze kweteeseza okiwulira bagenze kufuna kyoja mu miro ku expenses zaabwe za bululu we nalabye nalukola nga akutte Nsibambi akalooma amugamba sebo tubulye bagambye wabaddeyo ne Zedriga fe tumanya ali Luzira wabaddeyo nayo ti anaddamu n'ayogera n'agamba nti n'aleeta olupapula kubanga empapula baaziwa abasinga obungi tebamanyi kusoma ate abasinga obungi bapulizenta abamu babeera bantu baabwe alaga olupapula n'agamba mu lisiti omulaba Zedriga omulaba n'alusikayo lisiti agiraga olupapula n'alaga wali Zedriga n'alusikayo nalukola kye yava n'amugamba olupapula olwo weolaze luliko Interreligious Council yatuula nga wabulayo okulonda kunaatera okutuuka ebibiina byonna nga birina okuweereza mu Interreligious Council movement DP FDC NUP okulaba butya okulonda okugenda okutambula nga kwa mirembe mu ggwanga NUP yasindikayo Zedriga endala n'esindikamu Katana kuba meeting zaali mmeka 3 okiwulira kakati bwe babaza mugamba n'amugamba era teyali mu state house ssebo Interreligious Council meeting okiwulira era ali ayagala nti okulonda kunaatambula kutya kakati okumanya n'omusajja propagandist mutuufu ng'agamba era Museveni yagikiriza ebeewo naye teyali mu state house yatuula na butuuzi ebibiina byonna nga birina okukola ki kakati bano Nsibambi balina ebyabwe bye banoonya ng'abantu lwakuba bye banoonya ng'ebyabwe babizizikamu abantu era buli omu kyakola ki kye yeekwasa
okuviira ddala ndowooza ku Ssebaggala nga basinkana mu 7 nga bagamba balina bye bagenda otuteeseza naye bateesezanga bifo byabwe kuba Nobert Mao bateesezanga bifo byabwe kuba Nabbosa Ssebuggwawo bateesezza bifo byabwe kwefunira bifo okiwulira nakati Nsibambi kyaliko ne banne be bagenze nabo kyova olaba bwe yagenze nabo yagenze n'aba political failures abagudde mu kalulu yagenze n'abagwa bawanguddwa basooka bakompaseti nga balabise mu kamera kwabaddeko Faruku Ntege kwabaddeko Latifu kwabaddeko Nsibambi kwabaddeko ono omusajja ow'entebe oba kwabaddeko aliko eyayiseeko twamukutte akaloma ne tugamba koyogedde nti aba NUP kwe bali tubuulire ani wa NUP yakoze eki kuba oledo oyogedde nti baabaddewo oledo oyogedde nti baabaddewo nga bw'oyogedde Zedriga omukulembeze tubuulire n'abalala abalala bakyamanyi okusinga Zedriga kitegeeza bano ba propagandist ne bebogera tebiba na bukakafu naye be bano nti emboozi nasanze ekola ki etambula ekutta omuliro ngera dini libo asaba yagitunyumirizanga nti ono yatuta olusanvu namulabye ogenda omubuuza obukakafu nti ate terukola ki kakati be Nsibambi amazima gali nti talina kyagenda kuteeseza opposition talina era ebigambo byonna byayogera kyova owulyanga mwami mwagamba nenzigwamu amaanyi bimalamu bantu maanyi nti ne bifaanagana kwa mwana wa TikTok yagambye tukwagula kiweekwese naye nga teyabaddeyo kati ye Nsibambi kubanga omulimu gwalina okukola ogusooka ogwabadde mu assignment ye mu State House gwegwo kukuba kikopo n'abadde basubirira mu opposition bagwemu amaanyi era kyakola era abuna TV era yakulaga nti bagenda era yakulaga nti twabadde ne bano baatayogera okiwulira ekituufu kyayisawo yeyagalira kifo naye okweyagalira kifo balina okukola era assignment tufe tulina okuyamba opposition eno gikkakkanya kati gwe mulimu gwatandise omulimu gwakola munyagwa gwakola n'abalala abalinga abo naye nze ngenda kusooka nsaasire Lukwago lumu agenda tulika akaabe Lukwago lumu agenda tulika akaabe nga tulaba ku TV mu kkooti ayogeza busungu yabadde ku TV nga ayogeza busungu omusajja agenda tulika akaabe tumulabe nga akuba omulanga oba yabike simanyi alina obusungu ku mutima ne waba ayogera omulabira ddala noga kati bageze ne bamugana tombulira nsibenga omusajja takaabira wano nga yawulira obusungu bumutta nati yabadde agamba yetu wali yamutumye kati yadde agamba oyo Moses gundi olaba yabadde agamba Moses actually yatuuse ku Moses jukira Moses obuzibu bwe nafunye ku bantu bonna bagenda mu State House abavudde ne basalabawo okujja okwogera bwabadde bumu bw'otunuulira Moses yadde ayogera statement ya njawulo bw'otunuulira eya Nsibambi zabadde za njawulo naye nga zigenda zikola ziri kuweevu bwe ziti ekyukamu netira okitegeera kati ate bw'otunuulira gundi Latifu ezize total ezagudde flat kuba yatuuse n'atugamba n'otugamba nti mwali mwagala ngende nange neeyogeddeko njagala kifo nganze omuntu mu interview gyasembye okugera yadde na ku ssomero lye mu office nange nesabidde obwa minisita kati mbeera eri meme nange kubaako kye neefunira nti obuzibu bwe bafunye their statements are not straight bwe baavuddeyo buli omu yayagadde okujja mu public ayogere gye bali nze mu birowoozo kye nafunye ndowooza gwe babadde baliidinga okwogera yabaddaani Nsibambi but later wano ne balabanga nabo bali left behind kyova olaba Moses yazze n'atugamba ffe we twatuuse twasabye ne budget egenda okurecruitinga baki aba opposition abaagala okujoyininga ekibiina ekigenda okukolagana naani ne President Museveni era tujja kuba tuli awo nga Faruku bakubidde akasimu owaayi oyagala ojoyininga tulinawo ebibiri kuba ye yagambye yekyogera kaati oli n'amubuuza budget gye mwafunye yakurecruitinga oba mwagenze kuteesa kubiriwo n'asooka tamwa oyo Moses okitegeera so obuzibu bwe baafunye
tebalayinga ku kintu kyekimu bonna nga we bali ekituleetera otugamba ebyabatudde eri bano bye batugamba wano mu face si byebimu bye batuuse eri ne boogera ensonga zaawukana buli omu yatuuse eri n'asooka anoonya kiki okusinziira ku statements ze bakola ate n'ensibambi gyagenze ava ayogera yatuuse ekiseera n'atandika okucontradictinga ajja n'atugamba naddala nze ensonga ya Zedriga eyo yalimbye yakubye blanda ensonga yali ya interreligious council y'abanaddiini be bategeka n'egundi ne debate wuliriza be bategeka ne debate za bwa president we ziba zigenda kubeerawo era ne bayita buli omu era we bagenda eri baba balina okuŋŋaanya buli side yonna bakole ki boogere ku kintu like mostly security safety y'abantu ng'ekintu ekigenda okubeera akalulu kagenda okugira bonna balina okubaamu era bwenzijukira omuwala yagamba n'agamba Zedriga yagenda tagenda ng'agamba bano ebiseera ebisinga bye batugamba bye bimu tebikola era negundi ne Yusufu Nsibambi yakakasa ku TV n'agamba ekyokugenda mu State House Zedriga teyagenda kino twali mu meeting badde njogera ku meeting yaki Interreligious Council n'akinnyonnyola bulungi nnyo so mu bufunze babulooka bo babulooka abawedde emirimu kuba bo benyina beewaako obujulizi naddala nga twate gundi statement ya Yusufu yo Yusufu ye yayogerera ddala n'agamba ffe ne budget twagisabye tugenda bulookinga buli omu tulina okukola ki era we twawuliridde ne munyaga n'agamba nti ye akoye opposition awuli ayagala kukolako ne gavumenti eri mu buyinza wagiwulidde so ekyobugaga tetuwakanye but ye bo bagenze eri kufuna budget ya kibulooka kakati kasosobe bamala okumukuba akalulu yazenga akola interview ez'enjawulo omwalina okugamba nti awamu wasinga okubanga weeyaliikirira ndowooza munywanyi wange wazaalibwa n'agamba yateekawo sola n'amaanyi mangi yafuna obululu 8 awamu n'afuna obu3 n'agamba era ye ebyava mu kulonda byonna yakkiriziganya nabyo tebaamubba kalulu ebyagenda bitambula abantu n'abajjako amasannyalaze bamala okubajjako amasannyalaze n'agenda nga buli kimu kyonna kye yali akoze ku gulawundi omwali ebimotoka n'agamba bitwala Nairobi babikyuse bibeere ebyabalambuzi kugamba ebintu byonna byadde abakoledde ku gulawundi agambye agenda abijjayo ebbanga eryatuuse mu kaseera ano n'agenda mu State House na meeting omukulembeze w'eggwanga ebimu ku byo bwe baviiriddeyo gina bye nazzemu okukola gye yakoze yagambye mu bye baateesezzaako ebimu bwe bitandise okukola omuli ogamba nti eyeewuwe batadde abaana 50 batadde 30 naye waliwo n'abalala abagenda okuteebwa 50 abali mu Maxon Bay abali ekitalya amenya amakomera gali 3 nabo bagenda kuteebwa kati kansoso bino nebyaddewo FDC wano wava batuuziza ne bagamba nti Kanso Nsibambi okugenda tebamukkiriza. Kanso Nsibambi nakola ipula n'agamba nti mukama we yamulyati yani amulyati yamugamba era n'amwoyozayoza n'okugenda okubakiikirira naye bagambye beetegefu okuwuliriza Kanso Nsibambi kikyagenda okubagamba nga banaakumusalira musango kyekibira kya FDC kirinze Kanso Nsibambi ajja akinnyonnyole before nanaakumusalira musango. So kati sakoze ebigenze bitambula webityo ku Kanso Nsibambi kusa kuyita visa zaakolebwa naye nze kyenyinza okusobola okusaba Kanso Nsibambi nja kusobola kumusaba abaana beyawa basale abaana nja kumusaba abaleke kinjja okusobola okumusaba nti abaana bano weewaawo nga bazadde babwe nga yagambye nti abaana bembadde empeera ali 12 mu box awo nasanzewo obululu 3 kitegeeza nandisanze obululu 12 w'abaana bali bempeera bazadde babwe nga bannonze nabo tebannonze. Abaana bano soko baleke kakati webyo byagenze mu maaso mukazi we n'amunnyonnyola n'amugamba nti obusiraamu bugamba omukono ogwa kkono ye gugaba
ogwadde tegutunulayo kati Kanso Nsibambi mu bigambo bintabu byensukula yagambye yasigazzaako abaana 7 naye mukyala we yagambye bali abalala bagenda kusigalawo nejjali ya sita wale badde bitambuzibwa nti agenda kujjawo toye ezo ze tweyambisaamu nga tugenda nazo yadde anyiize naye bagambye nti okusinziirawo kiri nti awaliwo omuzikiti abasiraamu abatambula ku luguudo olwo bagenda bafuna wuzu ne basaala ndowooza n'omukyala yasabye omuzikiti ogwo gwasigaddewo era ne toyi zasigaddewo kati essaawa ya leero Sakozi nze nyinza okukwatakamu ne Kanso Nsibambi wali awantu wamu wokka ng'oggyeko ebirala byonna Sakozi nze ndi omu ku bantu abagamba era nze interview mbadde nfuna kyasona mbadde nkyogera nti okuva we twava mu kulonda Sakozi waliwo baganda baffe bangi abaakatwa mu Uganda yonna mu byobufuzi ebibaddewo bali mu makomera bali mu kuvuna twabanga okulonda kwaggwa ng'aliwo kyansi yonna nga President Museveni asobola okuta abantu bano babate wabula sikaana muntu agamba mbu tebalina musango gw'oba ogamba nti tebalina musango katuteeyo babiri ababo abali mu kkomera gw'otyeyo babiri bagende bakiikirire nze wenzikanyiza naye wekabanga omu ku nteesaganya mulimu okuta abaana abaakwatibwa mu byobufuzi awo Kanso Nsibambi n'omuntu omulala yenna Sakozi omuntu yenna gambanga nti gundi toteesa naye nga ye ali mu kkomera ng'ali bweru oyo tokkanyanga naye era Sakozi nze ondabanga mu poliisi toddanga mugamba mbu talina musango tugende mu mateeka wabawo alternative nga basobola okunteera waawo bagaye basooke bante talina musango dda luzira talina musango yaluwaka yeebase talina musango ali mu kiyumba talina musango ali mu wifi ya bwereere talina musango ye abeewo bali wabweru so nze nange ngatta eddoboozi ku Kanso Nsibambi wekibanga ebimu kugoloza zonna esigadde nze nyinza obasagala kuzitegeera naye nze nange nsaba gavumenti abaana bano bonna abaakwatibwa essaawa mubatunulemu abaakwatibwa mubatunulemu bateebwe ne bano baakireewo ba Bobby Yanga ba Eddie Mutwe baleetebwe mu kkooti bayisa mufumbiro bavunaanibwe emisango anti byonna mbikutebe nti Kanso Nsibambi kati Kanso Nsibambi okuza ekiri nti nze siri mulonzi we nze sina kye namutuma sinza kumugamba nti yakoze kikyamu naye Kanso Nsibambi ekibuuzo kiri nti abantu bano be waggyeko amasannyalaze baakulonda emyaka 5 nga tera kyobawadde ne bakwesiga obanga wooti obasasudde nga kwe kwagalako nze sikuyinaako mutawaana lwakuba yagambye nti waliwo ebyalo ebimu nga wazaalibwa enzizi agenda kuzitwala naye ate amazzi gagenda bbawa ku kyalo kwazaalibwa kakati nalabye akatambi nesika kasoba katuufu ono nga gwe balonze eyamuwangudde oba abaana bagasse bigatte era nja kubuuza ddala sabasinga okumanya editing nga bamugambye tukole kapati n'agamba sinza kukola kapati olaba mwaggyeko Nsibambi abadde abakoledde ebintu bantu mmwe sinza kubesiga naye sika kasoba katambi katuufu omanye abaana no bagattagatta ebintu kakati Sakozi ekisooka kya byonna omuntu yenna mu Uganda nga tategeera bya bufuzi asooka abidde ebbali okuva twamaze okulonda nga totegeera bya bufuzi sooka obidde ebbali kubanga Sakozi essaawa ya leero mu bana abagenze wa Kanso Nsibambi mulimu omukulu yentege Yifani Faruku naye yali yeesimbyewo wano ebbanga lyonna azze akyusakyusa ebibiina nga avaana dda wano era nga bamu makaadi bagimuya mu kitulu kiri afubirira mu kitulu kiri kati Sakozi banayefuzi benna ebiseera ebisinga baliwo kweyambisa ffe bannansi okutuukiriza ebiruubirwa byabwe kubanga nalabyeko oba weekawempe oba kawempe waliwo eyagambye sente zebabawa emiliyoni 3 ntini mu myaka 5 beetaaga emiliyoni mmeka 5 era omulala n'agamba beetaaga emmotoka 2 mu bisanja 2 kubanga yeeyagaye constituency ye nnene nnyo atambula nnyo kakati awo weebuliza Sakozi nti ono asabe emiliyoni 5 noono asabe emmotoka 2 agenda kukolera ddi bannansi nekira bannansi nga tulonda tusooke tujjewo excitement oba mulanga ddala kituufu Kanso Nsibambi yadde abakolera era ng'aweeredde n'abaana amasannyalaze agaleese
ekyasanze obululu obusatu mu bookisi obululu 9 kyekyaki Sakozi nze nompagira nnyo gundi ano omusajja Bashir kazibwe neighbor waffe era nze ndi ttiimu ye anti ye bwe yajja mu parliament yajja kunona capital era bwe yafuna capital n'agenda mu mwanyizi n'atandika okukola ki teyadda mu kolima nga Nsibambi bwakolima yamanya nti bannayuganda basobola okuwamu omulundi gumu ne bakuta n'agamba kati lwaki mbanzizaayo ssente lwaki mbanzizaayo ssente zonooneke era kyo kyeyakola neyeddira ku bintu bye ebirala ekyo n'akivaako muganda waffe Nsibambi ayinza okuba nga ye mutuufu wabwe yali akola ebintu bye ayinza okuba abalonzi bamuga teri amusanze tugenda kukuba ekisanja ekyokubiri ne batakimuwa n'ekyokubiri nti omanyi bw'obeera abantu nga tebakwagala okkiriza nti guntanjagala n'omuleka era nze naye nenzuula nga wano mu mboozi mukati mbadde mpeererawo abantu 10 nga nfunawo akalulu kamu nyinza obutaddamu baweerera ate kati nange gyenzija ssente munzigyeyo mwe kennyini mwekobanye mubanzigyeyo owekyennyanja akireke omanyi Faluuku obusee mubuga nti guno omukono we gugaba guno tegulina kukola ki kumanya si bwe kiri kati nze mbadde nteesa nti amasanzi ago wadde yagaggyeko nekyakoze si kituufu kuba ssente olwedde ne boogaggyako ssaawa zino ze wateekamu tesobola kudda ontegeera so nze ŋŋamba ekintu kyakoze yakikoze nga atali mugunjufu yali abayamba yali like yali abaddizaako ekintu kyoddiza lwaki okijjawo nanti naye tebamuddiza kati ebintu byonna byonna nga bitambula ebya kanso Nsibambi n'ebyokugenda wa President Museveni era sowa munenyiza genda wa Museveni lwansonga nze simanyi ndowooza ye na kibigendererwa kye olwakuba nti ekizibu kyenfunye buli agenda wa President Museveni aba agenze kuwoleeza basibe simanyi lwaki buli agenda kyasooka okujja n'atugamba naye gye biggwera abasibe basigala bakyaliyo kitegeera kati eri ewuwe twakubona be tumanyi kitegeera kati so Faluuku nze gundi siyinza muteeseza ku gundi ku nsalawo gye yasazeewo jjo ku lunaku olwokuna ku TV ku Adam Kungu kwabaddeko oyo omukyalo ne yawangudde wano oyo gundi oyo musawo simanyi ani yazze ku TV oyo gubadde Dr. Lukwago n'agamba tuli beetegefu okuteeseganya ne gavumenti eri mu buyinza nga tannaba kukyogera ejjo ly'abalamu ow'ekitiibwa Joro Ssennyonyi yagambye bakkiriziganya n'okuteesa ne gavumenti eri mu buyinza singa bibeera mu pabuliiki nze siri ku Kyagulanyi kakati Sakozi bannabyabufuzi gwe bakukwatira akakeregere weewano Sakozi we batwateesa ebintu by'emboozi mu kati tetugenda nakivubo tetugenda nakivubo mu kisaawo tuteesa ebintu by'emboozi mu kati tufuna awantu oba pakalasiti oba kirayimakisi ne tuteesa ebintu by'emboozi mu kati kati batugamba baagala bagende nakivubo naffe tugenda kuteesa Sakozi njagala obenga omusajja omuyivu era ng'ow'amawulire infact nakulenga okola interview ya Nammeere era kino ngenda kuwa emulimu kyosera ku bayoutuber bawano kuba nti teweekubira waliwo abakola nga bali bati nakula yadde ennungi nnyo Sakozi ebintu bino byonna bye tuli mu kwogerako simanyi bya malwaliro simanyi twaliyo ddagala omanyi gye biggwera si gye biggwera twali ffenna Rwanda lwatwala Rwanda niba tulaga meeya twali ffenna tulaba meeya n'atugamba vice president w'opposition okitegedde bulungi in fact era oyo omukyalo oyo dokita yagambye nti olaba ne Congo kuba Congo yakireese emirundi egi n'agamba olaba ne Congo no baneiba baffe baateesa ne gavumenti eri mu buyinza Sakozi bannabyabufuzi obalaba bonna bali ekintu eki kanso Nalukoola ne kanso Nsibambi nalaba interview lwe yatandika paka lwe yaggwa era kanso Nalukoola kyazo yagamba naye twateesa abantu bali tebajja mu bifaananyi lwaki oboogedde wano
n'ekirala kanso naluko anti ze njogera byange era luvannyuma lw'okwogera kanso nsibambi nti abantu bano abalala baaganye okujja mu bifaananyi ne bakanso ba NUP bwadde bameka basatu kino tiyakola ki era n'okira gyosenya yatakola yagambye nti tugenda kunoonyereza kakitegeeza ne bano bava mu NUP ne bamenya amateeka ne bagenda ewa mwami Museveni kakati gwe mu mbeera byonna Sarkozy ebyobufuzi bya Uganda ffenna tuvuga ali muntu ogwo ali mu bbaasi gwe bamala okukuba wano akalulu jaddukira awangudde nga lwa minisita jaddukira ayagala okutuuka akakiiko akatuufu jaddukira wonnaku buli omukulu omu gwe twasanga eggulu n'oŋŋamba nti nkulimba akalulu kagwedde teyabaddeko obujulizi Sarkozy singa ntandika okwogera buli kimu kye tusanga ku bantu kuba tulaba baka palamenti twogera n'otandika okwogera buli kimu basobola n'okutta okulonda ekwawedde yayogedde atya negumenyi namugamba n'owakanaga muli okulonda amanya g'abantu mulimba teyewaddeko obujulizi munaye nalukola waba ayogera ebintu yabanga abalaata naye yagenda n'agamba nti bwe kiba nga mwatudde ne mugamba nti bano teri kuboogerako ate oleese baaki wano n'oboogerako ate n'ogaana batubuulira amannya nga mwabajje ne mu kifaananyi yali abuuza kanso kibuuzo okiwulira okitegedde so teyamugamba nti ketwabaganya okulwatolakyo baleese wano yali amubuuza kibuuzo n'agamba kanzije muze Edriga Gomesoni nze nkukakasa nti teyaliiyo era n'amuteeka Kaloma mpaka gundi we yakola ki bwe yamujja kaakati amazima gali nti okuteesa nga tuteesa mu mbozi mukati eyo pateemu tuteeseza mu house yaffe wonna we tukola ki we twagalira naye bwe bagamba nti America egenda kuteesa ne Russia nga we twabiraba bafuna awantu buli omu awamuganjula neutral ground ngera bano bagamba nti province ki ye balonze America gye yali ayagala Russia yagigaana okiwulya America gye yagala Russia yagikola ki yagigala ne balonda eya America naye nga Russia gyekola ki gyekkiriza amazima gali nti okuteesa waliwo ekigambo kye bayita okukuta nekye bayita okuteesa okuteesa nga kulimu bannamawulire kati bansibame kye bakola bakiyita kukuta kubanga be batubuulira ne be bateeseza bannamawulire tebabitugamba okitegeera kye bayita okuteesa abawo bannamawulire abatudde nga n'ensonga ezisimbiddwako omulaka zikola ki nga bwolaba debate eyali ku TV okiwulira Russia yagenda okuva mu kuteesa kwerimu Putin ne Trump naffe abawano nga tumanye ebibadde muki nga si kwa kafubo si kwa kafumbu twabadde mu kafunda okiwulira kati okugenda okusinkana president okuteesa ne government twetaaga kafunda twetaaga wagazi awagazi awo buli gavumenti ezitegerekeka zibiteesa ebyo senga wabawo ne demokrasiya era kya demokrasi okuteesa so okukuta kubanga kati okukuta Mawubi yayogera bibye Sabagala yayogera bibye Londo gundi ayogera bibye n'abalabo ndaba kukuse yawulo okukuta n'okuteesa okuteesa naye atera nambe Sarkozy yala tutegeere kabaka we yali ayagala we yali asaba egundi nenda kukyaka kabaka yagenda mu lujjudde ne bannamawulire bana abantu nga sibambi bino tebinavaayo byonna meeting eri twagimanyako eyasooka gye bagendamu n'abakulembeze abaaki okitegedde wagimanyako nti ebaddeyo ng'etambula ey'abakulembeze omanyi ffe tuli bannansi abalina okuzimba eggwanga mu birowoozo oli nga tannabako kuvaayo lindako amali ago bagalaga oli nga tannavaayo kutubuulira banadini we ba meeting ne ba meeting aba bannabyabufuzi bazedulika baani meeting eyo nekola ki ne bw'omaliriza meeting eyo ebintu ebyo bitwalawa
bw'omaliriza meeting eyo enteeseganya gundi abaddeyo ne gundi abaddeyo ne gundi abaddeyo twagala tutambule bwe tuti mu kalulu bw'omaliriza obitwalawo obitwalira mwami ani obitwalira mwami Museveni kyetugamba ate ntumane tugamba ti mwami Museveni oyinza oteesa kyo kintu ne kikola tuba twekuba kubanga mwami obetudde ku Africa n'obetudde wa naye betu kwata ku bintu ate byogendo twalira Museveni akubuze n'abanupu babaddemu ne Zedriga yazze mwami Museveni teyeetaaga bwe twanga tetwagala kuteesa naye tusigale ku kimu tetwagala kuteesa ki naye naye tutandika okugamba nti bye twateeseza twabiteesa wa Museveni naye nga bwe tumala bigenda bwa mwami Museveni kirizagaana opposition ensobi eziri mu Sakozi tulina okuzoogerako. Okay, banaye tukome wano mwebale nnyo tetugenda kusookawo tulabagane.